يا نفس إن لم تظفري يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. عباد الله الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Amatenda amajjuvu agatalimu bukendeevu tugatenda n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nannyini kubeera nga atutonda n'abeera nga yatuteeka mu nsi nga bw'atunyumiza mu Qur'an ekitiibwa ng'atulagira okumutya ng'atugamba ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, ittaqu rabbakum, mubeere nga mutya omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, oyo eyabeera nga abatonda ng'abajja mu muntu omu. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqana, ye nannyini kubeera nga atutonda. Walam yatrukna hamalan, n'atatuleka okubeera nga tuli bakireereesi, n'atatuleka okubeera nga tuli nagalaale buli omu kyagala kyakola. Bal ba'atha ilayna rusula, Allah ow'ekitiibwa yabeera nga atusindikira ababaka. Mubashirina, ababaka abo nga basanyusa. Wa munzirin, mu mbeera y'emu ate nga batiisa. Mubashirina lilladhina amanu, nga basanyusa eri abo abakkiriza. Wa amilu salihat, ne batakoma kukkiriza kyokka ne bagattako n'okubeera nga bakola egyo emirimu emirungi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalagira okubeera nga bakola. Wa munzirina, era mu mbeera y'emu munzir, nga Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma ababaka munzirina nga batiisa, nga batutiisa okubeera nga twewala ebyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza okubeera nga tukola, mwe muli buli kiri haram. Allah subhanahu wa ta'ala kye yabeera nga atugaana. Lidhalika mu mbeera eyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amala okubeera nga alutumidde ababaka. Mu babaka bonna mulimu omubaka gwe tumanyi ennyo ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kibeera kya nnaku nnyo omusiraamu okubeera nga tamanyi ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kyova olaba abamu ku bakadde abaatukulembera oba abazeeyi, mwana wattu bo nga bw'oyogera ku mubaka n'okusanyuka basanyuka, n'okuyimuka ne bayimuka, n'embeera ezifaanaganako, naye nga mukyo olw'okuba nga bayagala nnyo ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naffe tumwagale lwa nsonga mu kumwagala mulimu okumusaalira. Owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man salla alayya salatan, omwana Adaamu yenna ansaalira oba ansabira olusabiro yalumu lwokka, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusasulamu eswala 10 oba ensaalira 10. Lidhalika tubeere nga tumusaba Allah abeere nga assa okusaasira kwe n'ebyenga bye ku Nabbi we Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Mu mbeera y'emu mbalamira nga nange neeramira okubeera nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala, li anna taqwa Allah, lwa nsonga okutya Allah subhanahu wa ta'ala kumala buli kimu. Tetujja kiddangamu buli kanaku, lwa nsonga yali nkola ya wakitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, nga buli wayogera buli wabaako ng'agenda okubeerako by'agamba abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, yabalamiranga nnyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki?
olaba n'okusoma obusomi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wattaqullah wa yuallimukumullah, mutye Allah ajja kubeera nga abasomesa. N'ebirala bingi bye twetaaga mu bulamu naye tujja bifuna min aisari juhudi, mu mbeera ennyangu ennyo, bitakuwa Allahi azza wa jalla, oluvannyuma lw'okutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tumaze okubeera nga tutendereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusabye Allah abeere nga s'okusaasira kwe n'ebenga ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, namidde omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Mu kaseera kano oba olunaku olwaleero mukkirize twejjukanye, kubanga fil Islam tekyaliyo kipya. Mu Busiraamu byonna ebitusomesebwa bitusoma on every level gye tubaako, oba oli mu P1 oba oli mu P7 oba oli mu senior 4 oba senior 6 mpaka kwali ku doctora kwasembayo waggulu, ffenna level ze tuliko za kuba nti nno twejjukanya bwejjukanya, wabula wakyaliyo bipya bijja. Ebipya byonna ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga abitugamba. Hadith ya Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udi gye tugenda okubeera nga twejjukanyako olunaku olwo biidhnihi ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okugitegeera n'okugikiirizaamu n'okugikolerako. Sahaba ono atugamba, ono y'omu ku basahaba abaatuleetera hadith okuva ku w'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Allah asime kuyagamba haddathana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yabeera nga atunyumiza ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Awo tufunawo ekyokuyiga. Ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yafunanga yakadde n'atuula ne basahaba ne babaako bye beenyumiza, naye nga bye beenyumiza bejjukanya ku Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo ebigambo ebibagasa nga biva mu w'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. As-sadiqu al-masduqu, ow'ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, li shiddati balaghatihi, olw'obusukkulumu bwa balagha we ye gwe yali alaba nga asobola okuyambako abaana Adamu okutegeera hadith eno, yagamba nti as-sadiqul masduq, omwogezi w'amazima mu boogezi b'amazima. Yani fiihi, bino ebijja okwogerwa mu maaso eyabyogera si mulimba wabula mwogezi w'amazima. Allah agamba nti walladhi jaa bis-sidiqi, n'oyo eyajja n'amazima nga ayogerako ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ate Allah n'agamba nti wama yantiqu anil hawa, ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama terwakeerako olunaku lwonna n'abaako kyayogera ng'akijje kwagala kwe. Muli n'agamba ensonga eno ndaba nga abantu bandiyagadde, ye n'agiyogera okuggyako in huwa illa wahyuha, bwabeeranga bubaka okuva eri ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Lidhalika Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atugamba nti as-sadiqul masduq. Lwaki yagamba as-sadiqul masduq? Lwa nsonga ebintu byagenda okubeera nga atunnyonnyola oba hadithi gyagenda okubeera nga atubuulira tekkirizika oba tetegeerekeka illa almu'minuuna bilghaybi, okuggyako abo abakkiriza mu byekwese. Lwa nsonga min arkanul islam au min arkanul iman, muzimu ku mpagi z'obukkiriza, antu'minu, n'okubeera ng'okkiriza mu byekwese by'olabako ne by'otalabako. Allah subhanahu wa ta'ala, wekitwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu ebyekwese. Kyovulaba olina okubeera ng'omusinzanga amulaba newankubadde nga tomulaba. Eyo min arkanul ihsan. Al-muhimu al-aham, n'amugamba nti nno, n'atugamba nti as-sadiqul masduq, omwogezi w'amazima mu boogezi b'amazima.
tuwulirize ebigambo bino byagenda okubeera nga azzaako. Ibn Masud radiyallahu anhu nga bijjako ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi atugamba nti inna ahadakum, mazima buli omu mmwe, inna ahadakum, inze naawe oba igwe n'oyo neyibawo oba n'oyo gw'olabanga ow'ekitalo gw'olabanga ow'ebbeeyi asembayo yenna ebbanga lyamalanga mwana Adamu. Kwa n'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'azamuna ekitiibwa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam atunnyonnyola entonda yaffe abaana Adamu gye tutondebwamu. Oba oli mugagga oba mwavu oba mulalu oba mubbi oba muki, kyonna ekiti kyalimu. Mu hadith eno atugambye nti inna ahadakum, mazima buli omu muffe kibuna ku buli omu. Allahu akbar. Tunuulira bwe gwa kitiibwa gw'omanyi agwa mu eno hadith, mpozi nga jatugamba nti ye ava buvi mu ggulu n'abeera nga gwe kitasoboka. Yujima, akuŋŋaanyizibwa khalquhu, okutondwa kwe oba okutondebwa kwe, fi batni ummihi, mu lubuto lwa maama we. Buli omu yatondebwa ava mu lubuto. Yali nabiyullahi Adamu alayhi salam yatondebwa yekka nga ava mu ttaka, nga Allah subhanahu wa ta'ala gy'agamba mu Qur'an ekitiibwa, qaala, ng'agamba Ibliisu, ogaanye okubeera nga ovunnamira bima khalaqtu biyadi, ekyo kyentonze n'emikono gyange. Nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeezaamu nabiyullahi Adamu alayhi salam. Ibliisu kyava amugamba nti ana khayru minhu, inze omusajja oyo musinga ebitiibwa. Khalaqtuhu min tinin, ye omutonze ng'omujja mu ttaka, ate nze wantonda ng'onzijja mu. Tulaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi obange gwe Allah. Ibliisu bwe yali osaba Allah abeere ng'atulungamya. Almuhimu wal aham, Allah amala okutujja ku levo y'okuba nno tumaze otondebwa mu ttaka. Allah n'agamba nti ya ayuha nnaasu ttaqu rabbakum, ali gye twatandisiza, alladhi khalaqakum min nafsi wahida, nga lutonda tujja muntu omu nga ye nabiyullahi Adam, wa khalaqa minha zawjaha, n'abeera nga yajjamu omubeesibeesi nga ye mukyala we Hawa, we lutondo olwokubiri ng'ajja Hawa mu Adamu alayhi salam. Allah n'agamba nti wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga ajja mu Adamu ne Hawa abasajja bangi nnyo n'abakyala bangi nnyo. Then olutondo lw'okulaba oluliwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga yatonda nabiyullahi Isa alayhi salam bila abi, ewatali taata nga waliwo maama yekka. Mbatya innama amuruhu, mazima ya Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kye, idha arada shay'an, bw'aba alinako kyayagadde, ayaquula lahu kun fayakun, agamba bugambi kibe ne kiba. Kati gwe zonna endowooza z'obeera ofunye ng'olowoozaamu tekisoboka kijja kitya, byonna innama qawluhu idha arada shay'an an yaquula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bugambi kibe ne kiba. Era mu kutonda Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allahu la ilaha illa, teri asinzibwa ntuva kusinzibwa okujjako wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nawe yatuuka maaso n'agamba nti yahabu liman yasha'u inatha, Allah w'abaawa enzaalo mulimu baawa inatha, n'abawa abaana ba bulenzi. Families gye ziri nnyingi nga bazaala baana ba bulenzi bokka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yahabu liman yasha'u inatha, mulimu baawa abaana ab'obuwala bokka. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, era mulimu ne baawa abaana ab'obulenzi bokka. Aw yuzawijuhum dhukurana wa inatha, ate mulimu Allah subhanahu wa ta'ala batobekera. Allah n'abeera nga akuwadde n'ozaala omuwala n'ozaala n'omulenzi, n'ozaala omulenzi n'ozaala n'omuwala, si magezi go, Allah n'agamba nti wayaj'alu liman yasha'u aqima,
mubeeramu ne gwafuula aqiima nga ye jamani Allah n'atamuwa mwana. Ate twagambye nti innama amuruhu ye Allah subhanahu wa ta'ala kiragiro kye idha arada shay'an bw'aba ayinako kyayagadde ayaquula lahu kun fayakun agaba bugambi kibe ne kiba. So la yus'al Allah tabuuzibwa ate ffe tubuuzibwa. lidhalika yujma khalqahu fi batni ummihi 40 yawma nutfa okumala ennaku 40 ng'oli mu fomu ya nutfa, fomu ya ttondo. Allahu akbar. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti wa fi anfusikum, nammwe mwennyini nga tonaba kujeema. Abantu babuuzanga obubonero obulaga nti Allah gyali, obulaga nti Allah ye kabaka. Allah n'abagamba nti wa fi anfusikum, gwe kennyini ntuula wansi weekubeko akafaananyi weetegereze ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gyabeera nga akutondamu. Afala yubsirun, tekikumalira okubeera ng'otegeera ofumiintiriza olabe wa Allah gy'akujja ne steps z'akuyisaamu okutuusa lw'ofuuka ky'oli owakane. Tekikumala okubeera ng'okkiriza nutfa oli just mu foomu ya ttondo, ttondo butondo. Naawe onudda kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera ng'omukkakkanya. N'agamba thumma, oluvannyuma lw'okuba ng'obadde mu foomu ya nutfa ey'ettondo, oluvannyuma n'ofuuka alaqa, n'ofuuka ekisaayisaayi era okumala ennaku 40. Ennaku 40 ng'oli mu foomu ya kisaayisaayi. Naye ng'ogenda beera muntu okule, olye embizzi, onywe omwenge, obbe, oyende, olimbe, naye nga yo weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala zonna process yakuyisaamu era asobola okukomya eyo n'otajja ku nsi kubeera ng'otawaanya umma. Thumma yakunu alaqa, n'obeera mu foomu y'ekisaayisaayi, mithlu dhalik, okumalira ennaku 40. Ennaku 40 ng'oli mu lubuto lwa maama wo. N'agamba thumma yakunu mudgha, oluvannyuma n'obeera ekinyamanyama ovudde mu foomu y'ettondo n'odda mu foomu y'ekisaayisaayi n'odda mu foomu y'ekinyamanyama. Mithlu dhalik, era nawo n'omalawo ebbanga lyeryo lya nnaku 40. 40. Awo weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wagambira mu suratu al-mu'minuuna, Allah subhanahu wa ta'ala agamba, Allahu subhanahu wa ta'ala mu suratu al-mu'minuuna atugamba thumma ja'alnaahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Oluvannyuma w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda nutfatan, nga amaze okutonda ettondo, alaqa n'abeera nga alitondamu ekinyamanyama. Thumma yakunu alaqatan mudgha, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda ng'ajja mu kinyamanyama, ng'ajja mu kisaayisaayi ekinyamanyama. Thumma, oluvannyuma w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda thumma kasawna al-'idhamata lahma, Allah n'abeera ng'ayambaza kino ekinyamanyama kivudde mu foomu y'ettondo ne kidda mu foomu y'ekisaayisaayi n'odda mu foomu y'ekinyamanyama, oluvannyuma n'odda mu foomu. Allah agamba nti fakasawna al-'idhama lahma, Allah n'abeera ng'ayambaza amagumba ennyama. Fakasawna al-'idhama lahma, nga wooli tonaba kubeera ng'ofuuka muntu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'akwambaza amagumba. Allahu akbar. Allah kyava agamba nti fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Abaffe yayitirira Allah subhanahu wa ta'ala omusukkulumu w'okuwunda. Era kyova olaba mu Busiraamu la yuqal,
tetukutwala nga muntu wa buvunaanyizibwa, tukutwala nti nno otegeera singa odda ku muntu n'obuvuma obuvumbwa bwe, singa omuntu omuvuma obuvumbwa bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutondera mu ibadullahi kiram, teyali nsobi obuvumbwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonderamu oyo omwana Adamu. It was not a mistake. Oba Allah yamutonda talina magulu, Allah akikola amanyi. Era ne riziki ye nga tugenda okiraba maaso, Allah alipulaninga byonna. Wali Allah n'agamba thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun. Bal oluvannyuma awo ziweze ennaku ana gatta kaana kye 8, ogatte kaana 20, oli mu lubuto olwo omaze okutondebwa. Allah subhanahu wa ta'ala, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyava agamba thumma yursal ilayhi almalak. Awo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga asindika malayika. Malayika eyo ekwasaganya ku by'okuteeka emyoyo. Bwe tuba tusoma obanga tusoma ku malayika ze tumanyiika amanya zi malayika 10 n'emirimu gyazo, naye bwe tuba tusomesebwa nti malayika nnyingi nnyo naye tumanyiiko 10. Fahuna malayika ezo mu bungi bwazo mwe muli malayika eziteeka emyoyo mu mibiri gy'abantu singa Allah subhanahu wa ta'ala aba atuusizza akaseera. Allah nabbi kyagambye thumma yursalu ilayhi almalaku, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga asindika malayika fayunfakhu fihi ruuhu. Allah subhanahu wa ta'ala malayika eyo n'agiragira ebeere ng'emufuuwamu omwoyo. Muntu ayinza okwebuuza omwoyo kye ki? N'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabuuzibwa ku mwoyo. Hadithi aya namba 3 al-Isra'i. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wayasalunaka ani ruh, bakubuuza ku bikwatagana ku mwoyo. Qul ruhu min amri rabbi, bagambe nti ebikwatagana ku mwoyo ebyo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi, siina kye bimanyiko okuggyako katono nnyo. Era naawe okoma kumanya nti omuntu mulamu omuntu afudde, tolina kyoyinza kukunnyonnyola kisingako awo. Qul ruhu min amri rabbi, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ebikwatagana ku mwoyo. Era bwona bweyagala kikakasa nti Allah yasinga obimanyako, ngenda mu suratu al-Waqi'a gyeggwerako awo kapeji akasemba waggulu awo kahaafu ako akawaggulu, ojja okumanya nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ebikwatagana ku myoyo gy'abaana Adamu ebbanga lyamala nga bakyali balamu ne bwe banaabeera nga bafudde. Wa yu'maru bi arba', omwana Adamu oyo n'alagirwa malayika Allah bw'agisindika agiragira ebintu 4 bibeere nga bikuwandiikibwako. Ebigambo ebyo 4 bye biriwa? Bikatibi rizqihi, Allah alagira malayika nebeera ng'ekuwandiikako rizikiyo. Ibadullahi al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wama khalaqtul jinn, Allah tiyatonda magege oba amajinni wal insi n'abantu illa liya'budun, ensonga yali emu yakubeera nga tumusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bikatibi rizqihi, kubeera nga malayika yekuwandiikako rizikiyo. Allah subhanahu wa ta'ala mukola ekitiibwa wama min dabbatin fil ardi, teriyo kintu kyonna kyekuwula ku ttaka nga Allah subhanahu wa ta'ala yakitonda, wala fi sama, wadde ekintu kyonna nga kiri mu ggulu, illa ala Allahi rizquha, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi riziki yakyo obanga riziki yakyo eriyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, teriyo kintu Allah kye yatonda, teriyo mwana Adamu Allah gwatonda okujjako nga Allah amanyi riziki gy'anaalya, gy'anaagiriira, gye yagitereka.
however much omuntu akola olukujjukujju bameka ababadde mu mbeera nga balaba nti ye buli kanaku ayina okufuna kyasuubira kyalina okulya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abikyusa. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asindika malayika n'ebeera nga ekuwandikako lizikiyo. Kyova olaba min al israiliyat yagamba nti ya bina Adam, wange gwe omwana Adamu, khalaqtuka lil ibadi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda kubeera ng'omusinze ebisigadde bikooye kitono. Tetugambye nti tokola nedda, wabula beera ng'obalansinga okukola n'okubeera ng'osinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga nze naawe eyatutonza kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Singa tunaaleka ensonga eyatutonza ne tukola ensonga eri bayithawe, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakubeera nga atuteera edduniya ate tuleme okugifunamu, oluvannyuma tubeere nga tunenyezebwako ebyo bye twakola ki, bye twagifunamu mu nsi ebitali mateeka ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukyo riziki Allah gyakuwadde oba riziki gy'onoonya ereme kujja ku ibada za wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okufuna ssente ereme fuuka nsonga ekulemesa kubeera ng'osaala esswala mu budde bwayo. Okunoonya ssente ereme fuuka nsonga ya kubeera ng'olemererwa okukola hijja singa hijja ebeera etuuse ng'obusobozi obulya naye ng'olaba okugenda n'omala omwezi oba 3 ng'oli mu ibada za wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kikwavuwaza. Eno riziki it's a by the way issue. Allah yakutonda nga oba oli luddawa olina okugifuna. Riziki ereme fuuka nsonga kubeera ng'otta muntu munno lwaki ne bw'onaamutta riziki ebadde yebeera 10 togenda kufuna yiye. Lwasonga Allah subhanahu wa ta'ala gye yakuwandikako yiyo n'eyoliye. Oleme kufuuka nsonga erimirira mwana Adamu kubeera ng'ava ku mulimu olw'okuba oyagala okubeera ng'oyongera ku ky'olina. Allah subhanahu wa ta'ala yakuwandiikako lizikiyo. Era owekitiibwa nabiyuna Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti omwana Adamu yenna Allah ayinza obba nga alina riziki gye yakuwandiikako ng'eriko weekoma. Go ge mazima. Ng'era hadithi bweri. Malayika ejja mu lubuto ng'oli muto lwa maama wo n'ekuwandiikako riziki. Allahu akbar. Inshallah abeere nga atusaasira. Ng'Allah atuwalako kubeera bagagga. Kuba ffenna obugagga tuwaga teryagala bwavu okuggyako nga mu buyabuya. Kuba obulungi bw'obwavu buli ku akhira. Kuno ku duniya obulungi bw'obwavu tekuli okuggyako okubeera miskini. Naye mukyo riziki Allah subhanahu wa ta'ala gye yakuwandiikako tosobola kufa nga tonaba kubeera ng'ogifuna. Riziki ezingiramu ebintu bingi. Riziki erimu okwambala engoye. Buli lugoye lwonna ebeera riziki Allah gy'aba akugabiridde. Oyinza obbeera awo oba oli mukyalo gwolaba omwami aleese olugoye nga batolowooza nako eba lizikiyo. Ne bwe yandibadde alina abakyala oba 4 oba abakyala 2 eyo riziki yandibadde yiyo era wandigifunye mu mbeera yonna. Tuli wamu? Oba omwami ogolaba omukyala azze ewaka ne riziki ey'olugoye oba maama oba taata byonna ebyo Allah bayagikwala ebadde riziki yangoye. Riziki y'okulya emmere. Omuntu ayinza okumala mu bulamu bwe nga yalina emmere gy'atalya. Olwo tulina bannaffe be tuwangala nabo wana bagenda mu nsi z'Abawarabu. Atuuka eyo ng'emmere gy'alina okulya mugaati na muceere. Nga Allah yakuwandiikako ogenda kumala emyaka 2 oba myaka 3 oba 4 nga tokumba ku ttooke gwe ly'osuula ly'owoomerwa ennyo. Eyo riziki eyo yeeri eyo Allah yagikuwandiikako eyo. N'ebirala bingi nnyo. Then mwa riziki y'okunywa amazzi, soda, buli kimu byonna bigwa mu riziki. Wa riziki y'okwebaka Allah okubeera nga akugabiridde aw'okusula. Waliwo riziki y'ebyebagalwa ebintu ebitambulirwamu okuviira ddala tetujja kugamba bigere. Ebigere ebya money power.
okuvya ddala kagaali, pikipiki, mmotoka, nnyonyi, meeri, lyato n'ebigwa mu kkowe eryo zonna ziba riziki nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aba yazikuwandiikako. Wa ajalihi, Allah akuwandiikako ne ajaliyo lw'olifa. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fa idha jaa ajaluhum, abantu bonna oba omuntu kinnoomu oba umma y'abantu oba guruupu y'abantu singa ajali yaabwe ebeera etuuse la yastakhiruuna saa, Allah takereesaamu even esingo anaawa nti oba Allah bakereeseemu essaawa emu oba eddakiika 3 oba akadakiika oba akasekendi. Wala yastaqdimuun, ate era mu mbeera y'emu Allah tabanguyiriza kubeera nga abakola ki? Bw'obanga Allah akwaya okubeera nga akujuula ssaawa 5 zennyini, tagenda kukujuula ku 5 kitundu ate takujuula ku ssaawa 4 kitundu. Takeereesa ate takwanguyiriza. Eno ajali ekuwandiikibwako oli mu lubuto lwa maamawo, nawa w'onaabeera nga ofiira. Allah kyagamba mu Qur'an Suratul Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala min al-ghaibiyat, mulimu ku bintu ebitamu byesigaliza omuntu, wala tadri nafsun bi ayi ardin tamutu, teri n'omu amanyi wa gy'agenda kufiira. Bameka bafiiridde mu nsi z'ebweru naye ng'amaze kuno ku butaka emyaka n'emyaka? Bameka abeeri abafiiridde wano e Uganda naye nga bawangalidde eri emyaka gyabwe gyonna, najja Uganda nga ze just for smoke vacation, Allah n'amujjulula. Bameka abafiiridde mu bifo ebitasuubirwamu? Kyova abantu tugenda mu maaso tunosaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuhsinul khatima, enkomerero ennungi, lwa nsonga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okugerera n'ofiira mu kifo ekikyamu ennyo, nga ne woba onnyonnyola nnyo nga tosobola kunnyonnyola muntu nti oyabadde ku bulungamu, waliyadhu billah. Saba Allah abeere nga akitutaasa okufiira mu bifo ebituweebuula emirambo gyaffe. Then wa ajalihi, ajaliyo gwe nga gwe omwana Adamu, Allah subhanahu wa ta'ala yamanyiddira onaafa. Eyo nno mwana wattu chance yamanyi mu bulamu bwaffe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamanyiddire tunaafa. Otherwise abantu tubakubanga twali tumanyi we tufa, omuntu yandikoze nga ssente ze n'amanya nti ngenda kufa ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti, n'azya zonna n'azimalawo. Twandyekanze nga seekawo olw'okuba talina musomo gw'asomesa basiraamu, anti nga tewabikola ki? Tewaliwo bisigalawo mu maali erina okugabibwa. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava agamba eyo ilimu n'abeera ng'agyesigaliza. That's why osanga omuntu ng'ali ku ndiri, ali ku death point, ali ku firashul maut, nga mulaba aggwayo aweddeyo agenda kufa, ate mwana wattu oli abadde atambula, Allah n'abeera ng'ajjuulamu ye. N'ebifaananako ebyo bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala byazza atulaga. Allah yamanya ajali y'omuntu. Wallahi al-azim, ne woba osazeewo okutta muntu nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kubeera ng'aleeta ajali ye, tasobola kubeera ng'afa. Fine, weekiri nti omuntu atta omuntu naye tosobola kutta okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okufa kw'oyo omwana Adamu. Bameka be bakubye ennyondo? Waliwo gwe bakuba ennyondo 8 naasi nakati mulamu n'okuyimbayimba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atulungamya. 8 ku mutwe. Allah batanaba kuleeta ajali ya muntu afa. Bameka be ababadde muliro ne bajja, yenna nga tolina woyinza kukwata okuggyako ng'omuliro gwatuuseewo. Naye wallahi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyamwagala ku nsi, n'agenda mu ddwaliro ne bamusibako zibbandeegi n'awona, just n'asigaza lususu nga lwe luliko enkovu z'omuliro naye nga ye mulamu, ng'alaba ali anywa buli kimu akikola, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala amuggyeko. Bameka bafiidde mu accidents, mmotoka neekwanguka nono nnyo n'afa. Era bameka abadde mu accident amagulu ne gavaako, emikono ne givaako, n'asigala nga mulamu. Ajali era kyova olaba nti omuntu w'abeera afudde, effe bwe twatusabira omufu, Allah gw'abajjuludde ku mayite tugamba nti Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu,
ayi Allah lotuma mpeera ze za kubanga tumusalidde tumunazizza tumukize buli kimu wala taftina ba'dahu aye tuleete ekintu ekiyinza oleeta fina mitima gyaffe lwaki bayinza obeera nga oba tata yabadde avuga ng'avuga maama abaana bayinza oga lwaki era maama yeyafudde tata ye n'asigala ebeera fitina noono ajali eba tennatuuka kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala nga tolagajjalidde bulamu bwo gwe nga gwe togenda kufa okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala aleesa akaseera ate nebo Allah waba aleesa akaseera nebwoneekwekawa wallahi Allah wakubeera nga akulumbayo aina ma takunu yudirikumul maut wonna we munaba muli Allah subhanahu wa ta'ala wakubeera nga batuusaako okufa walau kuntum fi buruji mushayyada newankubadde nga muli mu mpuyi n'empuyi obanga mulina gye mwekwesa mulaba eyo nedda tujja kuba tutuukibwawo kufa la owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala assa abantu ab'ebitiibwa assa ab'amagye abantu omuntu gwolaba ng'oyewa kati oyo bayinza kumuyitawo okumutta malayika ejjamu eyo toginyumiza ebyo eyakutuuseeko dda n'ekugjamu omwoyo nga n'abakuuma batunula mujja kugenda mu suratul waqi'a ng'eggwako ezo gye ziri bulungi ajali ekulinnyisa ennyonyi n'ogenda ofiire e Bulaaya nga ebyera byonna weebiri wagenda kukola naye nga gwe ensonga yenkulu yakutwaza ebweru kufiirayo ajali ekulinnyisa eryato nga gwe naawe tomanye bakanyagamba oyo nebadde yali yalayira okulinnya ku mazzi naye nga ajali yabadde kola ndi fulani jangu obudde butuuse oli mu kwesigiriza tugende ajali ekutwala mu kifo kyonna naye nga Allah subhanahu wa ta'ala kyaba yasalawo igwe okubeera ng'ofa mu ngeri eyo saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa enfe ennungi then era malayika nebeera nga ekuwandiikako emirimu gyonna gy'ogenda okubeera nga otuusaako emirimu Chwa Jibril alayhi salatu wassalamu yaje wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne mugamba nti ya Muhammad wanga go Muhammad i'mal ma shi'ta berango okola buli kyonna ky'oyagala fa innaka majziyun bihi nengo okimanyi 10 ku 10 ogenda kubeera paid on what you are doing oba okoze kirungi oba okoze kibi oba okoze eki Allah subhanahu wa ta'ala wakubeera nga akikola ki wakubeera nga akikusasula wa'malu ma shi'ta beera nga okola buli ky'oyagala fa innaka majziyun bihi nengo okimanyi Allah subhanahu wa ta'ala wakubeera nga akikusasula Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu Qur'ani ekitiibwa ma yalfidhu min qawlin teri kigambo ky'ogenda kufulumya mu kamwako illa ladayhi raqibun atid okujjako nga raqibun atid bali mu kuwandiika Allah n'agamba mu suratul qari'a n'agamba nti al-qari'atu mal qari'a ma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihni al-manfush nam fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah omwana Adamu alijja mu qiyama nga minzani yezitoye mwana watu agenda kubeera mu kwesiima n'alijja nga minzani ebirungi yewe usi agenda kubeera mu kufaafagana Allah kyavaga mu Qur'ani n'agamba nti abakufaru bagenda gamba nti mali hadha alkitabu kitabo kikino la yughadiru saghiratan tekireeseeyo akatono ennyo bwe kosubira ndi katono kookoleyo mu nkutu ke tutamanyi la yughadiru saghiratan tereeseeyo akatono ennyo wala kabiratan wadde ekinene ennyo illa ahswaha okujjako nga kyawandiikibwa Allah agamba nti wajadu ma'amilu hadira bagenda sangamu nga buli kye baakola kyonna mwekiri omwo Allah kyagamba era mu sura y'emu yagamba nti wa kulla insanin buli mwana Adamu alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaba yalqahu manshura buli mwana Adamu yenna alina akantu akamuli mu nsingo kagenda bera akamuwaako obujuzi yawma al-qiyama gye wasoberera mu kiro n'ogenda n'oyenda nga omanyi teri n'omu akulaba n'okomawo ne weebuzaabuza
n'ogenda n'obba nga oba teri n'omwakulaba kali wano kalikodinga. Allah agamba wanukhriju lahu yawma alqiyamati kitaba yalqahu manshura. Yawma alqiyama kikagenda ovaako ekitabo ky'ogenda okubeera ng'okwasibwa bakuwa ekitabo kyo. Allah kyagamba nti fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, oyo Allah gwalikwasa ekitabo kye alikwasibwa ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo. Allah yagamba nti fasawfa yuhasabu hisaban yasira, oyo ajja bba abaliddwa olibaliba olwangu ennyo. Naye ng'ekitabo ekyo kivudde ku ebyo ebyalikodingibwa buli kamu k'okola, teriyo kagenda kusikulekebwayo. Allah agenda beera nga kulaga. Kyova olaba nti n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba teriyo mwana Adamu n'omu yenna agenda kubeera ng'ayingira jjana lwa mirimu gye. Ng'agamba sahaba yagamba ya Rasulallah wa anta, naawe obubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'abagamba naamu wa ana, nange sigenda yingira jjana lwa mirimu gyange nti nkola mirungi nnyo okuggyako owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabeera nga ansaasidde. Era mu mbeera y'emu malayika eno ejja ekuwandiikako wa shaqiyun, ekuwandiikako oba oli mu bantu aboonoonefu. Allahu akbar. Am sa'idun, oba oli mu bantu abalongoofu. Ibadullahi alkiram, wagenda ova mu lubuto lwa maamawo nga wawandiikwako dda ashaqiyun, oli mulongoofu, am sa'idun, oli muonefu oba oli mulongoofu. Weebuuze jamaani, ogwa sayidi ki? Era nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fa wallahi alladhi la ilaha ghayru, mbalayiro yateri asinza omutuufu wa kusinzibwa okuggyako ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna ahadakum mazima omwe la ya'mal bi'amali ahli aljanna, asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujja ne wabeera nga tewasigaddeyo wakati we n'okufa kwe okuggyako akaseera nga katono nnyo. Fayasbiqu alayhi alkitab, ekyo Allah kyeyamuwandiikako ne kibeera nga kimukulembera, ne kibeera nga kikakata. Allah akwala okubeera ng'oyingira muliro naye obadde osaala, obadde osiiba, obadde owazzaako, buli kimu obadde okikola, Allah n'abeera nga agerera n'omaliriza ng'ate ogenda kuyingira muliro. The vice versa is true. Era mu mbeera y'emu omwana Adamu asobola okukola emirimu gy'abantu b'omu muliro gy'amaanyi baganda bange, ne wabeera nga tewasigadde wakati we n'obulamu bwe okuggyako kabanga katono nnyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amuyingiza ejjana. Allahu akbar. Kisoboka kitya? Omuntu awangadde mu bulamu, alya haram, ayambala haram, awangayira ku haram, buli kimu ng'ali mu haram, naye Allah n'atuusa ajaliye ate n'atuula shahara n'abeera mu b'omujjana. Ate omuntu n'awangaala ng'asaala, asiiba, awazzaka, akola buli kimu, Allah n'atuusa ajaliye n'afa ng'ate wa muliro. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba inna ahadakum, mazima omwana Adamu, la ya'mal, asobola okubeera ng'akola bi'amal ahli aljanna, mirimu gy'abantu b'omujjana, naye fiima au bima yubidu linnaasi, ife ebyabantu bye tulaba wano ku maaso gaffe, nga gwe olaba sheeka ayambadde ekkanzu n'entalabuusa emisana, naye ng'ekiro gye buzibiza alina bajjajja muwanga bakoowoola nti bannange riziki egaanye, nga gwe olaba aja ati ne sitira kweri, naye ng'obudde bw'ekiro taggwa mu makoona ga kubeera nga gatakuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga ffe wano we tumulaba emisana tulabira ddala sheikhun, seeka awedde emirimu oba hajati, era nga n'ensonga z'obusiraamu azidduukirira. Mu mbeera eyo nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anatugamba nti ebyo ffe abantu bye tulabako, ffe nga ffe bye tulaba, gwe tutulaba nti fulani tusaala naye, Ramadhan tusiiba naye, ezaka agiwa, okusaddaaka asaddaaka,
naye ng'alinayo emirimu gye gyakolanga wallahi billah ne waaba afa atya ejja nayo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera nga jingira lwaki wama Allahu bidhallaami lil'abiidi abaffe Allah subhanahu wa ta'ala si mulyazaamaanyi eri abaddu be tosobola kukola mirimu gy'abantu b'omujja nanga wallahi ogikola mu butuufu okugikola Allah n'abeera nga agikuma Allah si mulyazaamaanya Allah subhanahu wa ta'ala si mulyazaamaanya era okumanya nga Allah si mulyazaamaanya mu bimu ku biraga nti Allah si mulyazaamaanya bwe yali atugaana riba yagamba nti fa in tubitum falakum ru'usu amwalikum omwana Adamu singa abeera abuuliriddwa ku kikwagane riba interest ebintu ebirimu banka nga naye nga mu makubo amakyamu agatali ga kisiraamu singa omuntu abeera abuuliriddwa obanga mwawolangana tuwa ekizambu lutegeere bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala si mulyazaamaanya fulani bw'obeera nga wampola emitwalo 5 n'oŋŋamba ogenda kukomyawo emitwalo 7 oyo abeera riba kuba tewampola 7 wampola 5 ekituufu kye kiriwa nkuwadde emitwalo 5 komyawo emitwalo 5 khalas bw'oŋŋamba okwongeramu abyo riba ni Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa in tubitum inze naawe abaateesaganya okubeera nga wampola emitwalo 5 nkuddiza 7 nga sinnaba kusasula ssente z'okuzimalayo fa in tubitum ne tujjibwa faman ja'ahu Allah n'abeera nga akuleetera okumanya min rabbihi faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi omuntu singa aba abuuliriddwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akola tawuba Allah n'agamba nti falakum ru'usu amwalikum mulina guno omutwe gw'essente zammwe oba gino emitwalo 5 gye emituufu gye wampola siina kulyazaamaanya nino gikuddiza naye oba olina okuleka emitwalo 2 so obusango bwakubanga bwazimbirwa ku bulyazaamaanya kyandigweredde awo nga wakigwo sikuddiza tommanja ne Allah n'agamba nti wadde wali kibadde kikyamu nga twayongeramu 2 aga riba katuzeeyo ku asulu ey'okubeera nga tukola tutya ey'okubeera ng'omuntu omusasula essente ze yakuula zennyini muje twagalamu kyekiriwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala si mulyazaamaanya nti agenda kubeera ng'abonereza omwana Adamu abadde okuva mu myaka gye gye yatandikirako okubeera nga akuze ng'akola ibadaati Allah abeere ng'ate amulyazaamaanya abeere ng'amuteeka mu muliro okuggyako ayina emirimu gye yakolanga mu bwekusifufu abantu gye tutakola ki gye tutamanyi okuggyako ye Allah subhanahu wa ta'ala bal lishiddati rahmatihi wa maghfiratuhu olw'obusukkulumu bw'okusaasirako ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusonyiwa kwe omwana Adamu oyo bw'aliba nga yakolaga amazambi naye nga temuli shiriki wadde ajja kubonerezebwako ajja kubeera nga Allah amala abeere nga amuwejjana newankubadde ajja kubaako obubonero obulaga nti mwana wattu yasookako eri kabula muliro saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwejjana ewatali kusooka kubeera nga tubonerezebwa wadde okubeera nga tubalibwa era hadithi otwagisomako emabegakaawo nga mama waffe Aisha radiyallahu anha tugamba man nuqisha alhisaba udhiba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli mwana Adamu yenna anaagendako bw'ati mu bbaliro Allah okubeera nga amubala byakola kakati fulani wano wasiiba wano wawazzaka barakallahu fiikum wano wabba wano wayenda beera nga ate ofuna ate tukoze tutya waneeno mwe mugwa ne baneeno basimayanga sijja kusonyiwa mpaka kuyama kale ogira oleka omusonyiwa mugenda kubonerezebwako hadithi ya mubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man nuqisha alhisaba udhiba buli agenda ogendako bw'ati mu bbaliro Allah mubale bwakubeera nga abonerezebwa Aisha radiyallahu anha tababuza nti ya Rasulallah nagobaka wa Allah laysa qad qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fasawfa yuhasabu hisaba yasira oyo mwana Adamu ajjabba baliddwa olubaliba olwangu ennyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava mugamba nti laysa dhaaka
ekyo Allah kikyali ategeezaamu n'amugamba nti dhaaka al-'ardu ogenda beera just kwanjuluzibwa kubeera nga tukwasibwa nti fa amma man utiya kitabahu biyamini oyo Allah gwaliwadde ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo alhamdulillahi hisaaba yasiira Allah abakuwadde olubalo olwangu ennyo naye ate bw'onaagenda mu eri hisaaba Allah okubala nti fulaani naam swalaatu gundi yo nga tewagisaalanga gwalinamu eswalaazo nga gugamba eyo dhuhuri swala yange lamanzaani ey'omwaka guno nga yo wagibuuka awo omwana wato kizibu okubeera ng'awona nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'akiddamu n'agamba nti man nukhsha alhisaaba udhiba buli anaagendako mu bbali Allah okubeera ng'amubala wakubeera nga abonerezebwa lidhalika wa shaqiyun oba oli mwononefu ng'ogenda kubeera mu jahannama oba ng'ogenda owanika obwononefu nakyo kikuwandiikibwako oli mu buto lwa maamawo am saidun oba oli mulongoofu nayo kikuwandiikibwako mu lubuto lwa maamawo kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa amma man a'ta wattaqa oyo omwana Adamu abeera ayweddeyo okubeera nga a'ta asaddaaka wattaqa n'okutya Allah wa ta'ala n'amutya fasanuyassiruhu lilyusra Allah waakubeera nga amwanguyiza obwangu fasanuyassiruhu lilyusra abamanyi ne bava ne bagamba nti alyusra huna Allah subhanahu wa ta'ala amuteebesa emirimu emituufu n'obeera nga Allah akuteera obwangu mu kukola emirimu emituufu n'obeera nga esswala tekkaluubiriza Ramadhaani tekuwa buzibu hijja sente Allah azikuwa ne zitakuwa buzibu kubeera nga ozikolamu hijja saddaaka ng'eyo toziinamu buzibu okweyisa obulungi nga tokiinaako buzibu ng'ebintu bijja automatiki ate na Allah n'agamba nti wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna wa amma man bakhila n'oyo abeera akodowadde wastaghna ne yeegaggaasa wa kadhaba bil husna n'abeera ng'alimbisa n'obuluŋŋamu fasanuyassiruhu lil usra Allah waakubeera nga amuteera obwangu mu bintu ebikyamu n'olaba ng'oli ayinza okumala emyaka gyonna ng'awangaayidde ku kubba naye nga wallahi tebamukwatanga nga naye akyenyumirizaamu abaana babeerangayo ku masomero nga ye mubbi mu kiraasi ajja na peeni emu avaamu alina seeti ejjudde ajja ne karabba kamu keesi nga yonna ejjudde burabba fasanuyassiruhu lil usra Allah agenda kwanguyiza emirimu emikyamu kati weekyekinge weebuuze okusinziira ku mirimu gyenkola Allah nyanguyiriza guliwa Allah nyanguyiriza sayidi ki mulimu abantu nga wallahi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abateeramu nnyo obukalu bw'okubeera nga batuuka ku bintu ebya haramu newankubadde nga ye omuntu abeera ayagadde naye agenda olaba nga embeera eganye n'agamba kankyereke naye nga lakyeserwa kuba nti imaani emutta naye nga Allah ataddewo embeera nga talina ngeri gyatuuka ku kintu ekyo kya haramu n'abeera nga akireka lillah kati Allah kyagamba nti fasanuyassiruhu lilyusra owekitibwa nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyava bagamba nti i'malu mukole fa kullu muyassir lima khuliqa lahu mukole naye buli kyolaba Allah kyakwanguyiriza manya Allah kyeyakutondera Allah kyava agamba nti faminhum shaqiyyu wa sa'iidi mu baanadamu Allah byatonda mulimu shaqiyyu mulimu aboonefu wa sa'iidu n'abantu nga abakyamu nga Allah batonda nga bba emitima gyabwe gya mu jahannama naye abanaabeera sa'awu abanaabeera balungamye abanaabeera balungi bagenda kubeera mu jjana abanaabeera abakyamu bagenda kubeera mu muliro era mu mbeera y'emu omuntu ayinza okwebuuza kaifa kijja kitya omwana Adamu n'abeera nga abadde mwononefu wallahi hatta nga kafirun nga mukafiri yani la yu'minu billahi wala bi rasulihi nga takiza mwachi Allah subhanahu wa ta'ala wadde omubaka we Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Allah n'agamba nkunu fayakunu fa akhiru kalamihi la ilaha illa Allah nasime ekigambo ekigamba nti la ilaha illa Allah tenga nabbi agamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna omuntu yenna Allah gwasasha nasime la ilaha illa Allah nga jasimezaayo okwogera ejjana ebe mulimu eza ebe mulimu ttaano
Allah abagimuwadde tobuuza mu ngeri kijja naaki. Allah yagambye man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Allahu akbar. Buli mwana Adamu asimbewo la ilaha illa Allah wamujana. Nabbi kyava tugamba nti laqinu mautakum bila ilaha illa Allah. Bwoba oli ku firashi ku ndiri z'omwana Adamu ng'ali ku ndiri agenda olabanga Allah gw'anaatera okujjulula laqinuhu bila ilaha illa Allah. Tomugamba nti bali bera ng'ojogera mpola mpola la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tomugamba nti gamba Nabbi yagamba laqinu mautakum bila ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Nekyewunyisa ennaku zineeno osanga omwana Adamu alwazizza waliyadhu billah, omwana Adamu ali ku firashi al-mawt atera okufa naye nga baafuna maidisi na musiraamu baafuna omuntu gwe baafuna ne bamuteeka ku mufu bo tebalina budde waliyadhu billah, sallallahu abeere nga kitutaasa. Naye mukyo nti noono mwana wattu ate ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwajja n'alungamya kulasityawa aba alinayo ebirungi by'abadde akola ng'abifaananya abasiraamu, like it or not, ng'abadde alina obunafu bw'okuba nti la ya'budullah, tasinza Allah subhanahu wa ta'ala haqqa ta'budihi, mu butuufu bw'okumusinza, bal ng'abadde alina fawaidu z'agasa indirectly, ng'abulako kimu la ilaha illa Allah, nga tabadde mubbi, tabadde mulyazaamaanya, tabadde munnanfuusi, tabadde muki. Allahu akbar. Kuba mulimu n'abasiraamu nga babbi. Wakadhalika mulimu n'abatali basiraamu nga babbi. Mulimu abasiraamu nga beesimbu nnyo, mulimu n'abatali basiraamu nga nabo beesimbu nnyo. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga abyogerako mu suratu Ali Imran nga tunnyonnyola ensonga eyo. Lidhalika nga tuwinding up hadith eno, owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga tunnyonnyola embeera ezo, ne mwana tosobola kubeera nga obitegeera okuggyako ng'okkiriza okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa mu bw'omu bwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Teyabijjanga kwagala ko yabeeranga yogera wula bwabeeranga bako okuva eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twalabye nga tumaliriza hadith eno, twalabye nti omwana Adamu atondebwa mu lubuto lwa maama we okumala ennaku 40 ng'ali mu foomu ya ttondo, ennaku 40 amalala ng'ali mu foomu ya kisaayisaayi, ennaku 40 ng'ali mu kinyamanyama. Ntulaba ne aya eri mu Surat al-Mu'minin page esooka, Allah n'agamba nti fakasawna al-'idhama lahma, Allah n'abeera nga fakasawna al-'idhama, n'abeera nga ayambaza amagumba ennyama, n'omuntu n'abeera nga afuuka omuntu. Then Nabbi n'agenda maaso n'agamba thumma yusalu ilayhi al-malak, Allah n'abeera nga asindika malayika n'ebeera nga efuuwamu omwoyo, ne Allah n'ajagira ebeere ng'emuwanirako ebintu bina, n'emuwanirako riziki twagirabye, n'emuwanirako ajali twagirabye, n'emuwandiikako amaluhu emirimu gy'anaakola mu bulamu obw'ensi nagyo twagirabye, n'emuwanirako ashaqiyun am sa'idun, omwana Adamu yagenda kubeera mulongoofu, ashaqiyun agenda kubeera mubonefu oba mulongoofu. Era Nabbi n'amaliriza ng'agamba nti mazima omwana Adamu asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujjana ne wabeera nga tewasigaddeyo wakati w'obulamu bwe n'okufa kwe okuggyako akaseera katono nnyo, Allah kyeyamuwanika ne kibeera nga kimutuukako, yaani n'abeera ng'akola omulimu gw'abantu b'omuliro, n'osanga nga Haji Gundi ate yafiidde mu ssabo lya Haji Gundi, oba nga afiidde mu ssabo ly'omusawo gundi. Then era mu mbeera y'emu n'abeera nga Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba omwana Adamu asobola okukola emirimu gy'abantu b'omuliro, naye ne wabeera nga tewasigadde wakati w'okufa kwe n'obulamu bwe okuggyako akaseera katono nnyo, Allah kyeyamuwandiikako ne kibeera nga kimutuukako, n'abeera nga oba atola shahada oba akola omulimu gw'abantu b'omujjana, n'abeera nga ejjana agiyingira. Lidhalika tusabe nnyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsonga teri kikyuse bya Allah subhanahu wa ta'ala be yatuwandiikako okuggyako addu'a, okubeera nga tumusabe nnyo abeere nga atukyusizaamu.
bw'abanga yatuwandika mu bantu aboononefu ababi, Allah abeere nga atutaasa tubeere nga atuwandika mu balungi. Tewala weddiweegamba nti Allahumma, ayi Allah, in kunta katabtani indaka shaqiyan, bw'obanga wali wampandiika mu maaso go nga ndi mu bantu aboononefu, famuhuni, beera ng'onsangulayo, waktubuni indaka sa'idan, obeere ng'ompandiika mu bantu abalungi abalongoofu, fa innaka tamuhu man tasha, lwansonga gwe Allah subhanahu wa ta'ala osiimuula gw'oba oyagadde, wa tathbit, era n'obeera ng'okonamu stamp gw'oba oyagadde, wa indaka ummul kitaabe, n'obeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akuteeka mu bantu abalongoofu. Era mu mbeera y'emu saba Allah subhanahu wa ta'ala bwe ziba nga riziki zaffe ezaatuwandikwako mu mbuto z'abannyaffe nga zaali nfunda, jamaani, oyinza obba nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwandiika okubeera ng'owangayira mu bulamu otubuyita obwakanaayo kyani, beera ng'otukanye emisaalo, Allah abeere ng'akyusa embeera. Teri yakyusa mbeera okujjako Allah, huwa mughayyiru ahwal, yenna nyini kubeera ng'akyusa mbeera. Lekasula gwayo gwannagamba n'olukono osimbe, ndaba nze Allah riziki yange yagimpandiikako, ndi wakubeera mwavu. Nedda, tomanya Allah kyakuwandiikako. I'malu, beera ng'okola, fa kullu muyassir lima khuliqa lahu, buli Allah kyakwanguyiriza manya nti Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera nga akutondera. Wa ajalihi, ne ajaliyo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza obba nga akuwandiikako kubeera ng'ofa mu mbeera embi, beera ng'osaba Allah abeere nga akukyusirizaamu, abeere nga akutta mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa, oba abeere nga atutta mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa, ey'ekitiibwa, etatuweebuula nga tuli balamu, nga abalamu abasigaddewo naffe ffennyini nga tufudde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwaamu obulungi mu bye twejjukanyiza mu kaseera kano, era abeere nga asinzira okwo atuwejja n'olwakadde ke tuwaddeyo akatono. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لم تظفري لا تجزعي